byogera mwana omusaayi oguyinka teguyinka we nedda. We must apply the gospel, guys. We must apply the gospel. Omusaayi oguyinka buliruja obudde bujja n'ebyogedde mwinamulabisana mulikoliige munawulira baza ovaawo ayagala yakala nze polisi ngimaze nasulaho wasuni ayina amatu. Sabo be bamu ku bannaddiini be tulina mu ggwanga wano Uganda abasalawo ne bagamba nti ffe tujja byogeranga tetutidde basement tetutidde kukola naye tujja kuvangayo tubiteekewo nga bwe biri era tubayinamu naddala wogenda mu Catholic Church abo bo mu butuufu boogera spoon bagiyita spoon fork bagiyita fork ekinaaba kibe kujjako tulina ate abasalawo bo kubanga bashuga kootinga ensonga nti ate munnange wenaayogerako ate munnange abo bo nabo tubayina naye Catholic Church bali solid bo bavaayo ne boogera ekintu nga we kiri bagambye nti tukooye tujja byogerangako omusaayi oguyiika gwo guyise nnyo bannange ekintu kye twalabye olunaku lwa yesterday. Mukama yamba Uganda, Mukama saasira naye ng'ebibuuzo bikyali bingi ate nga ansa ntene. Ebibuuzo bikyali bingi ku baana abo abafudde ababiri. Kituufu bomu baabadde nayo yabadde set up balinnyeko nninnya wali yabalukidde ebintu bikyali awo ebityo ate nga tukyeyongerayo omwami agambye nti bomu baatege ntege yabadde ntege bibino bomu ebadde ntege butege tebadde mu booda bw'oba oli abakatambi ako nga bwe kabadde waddeko booda ebadde esoose ebaluse ne booda ey'okubiri embadde mabega booda ey'okubiri yeewadde distance teri wa booda awamu ne distance teri wa booda awamu ne distance wabula owa booda abadde addira ku ono gwe basse yeewaddemu distance ekyo njagadde nkibanyumira mu kirabe owa booda abadde addira ono yeewaddemu distance n'asiba yabadde asiba kyekisooka ku crime scene wabaddewo Toyota Hiace Kamunye mugire bulungi nnyo Toyota Hiace Kamunye nayo etuse mu motion neyimirira bulungi nnyo n'owa booda bomu wabagiteguulidde wabaddewo Toyota Hiace Kamunye kati n'emmotoka ya Kamunye badde tevaawo n'abagibadde badde tebavaawo wabula bomu ebadde magezi maganda ya China Town naye ebadde ntege butege awo era ng'owa taxi ate kuba ali involved olw'ensonga ayimiridde bulungi mu motion ng'emmanga teriyo mmotoka etambula ye n'ayimirira bomu n'evuga mujjukire nti before bomu okuvuga wabaddewo omusajja abadde ayambadde enkofiira ne jaketi ng'amaze okulaba tageti yaabwe ejja kati oyo gaayi alabika yabadde ne detonator bomu bano bennyini aba state bebagisumuludde so si nti wa booda oba omukyala abaddeko ba state mafias bebadetonatinze bomu bennyini wabaddewo gaayi abadde mu jaketi ng'ayambadde n'akakofiira bw'amaze okulaba taxi ng'ejja n'owa booda gwe baagala ng'ajja n'avaawo n'asala n'adda eri era booda olutuuse ku target yawe gye baagala owa detonate n'akola kinasumula naye mu motion eyo wabaddewo gaayi eyasoose okubeera olaba nti target yaabwe zze wabaddewo gaayi abadde mu kijampa ekiddugavu ng'akibisse ku mutwe yadduse n'adda ku sayidi n'akulosinga bridge yategedde ate nti waliwo ekigenda okubaluka nga tekinnabaluka ye n'adduka n'adda eno bomu ebadde ntege butege ku bridge so si nti omukyala adde ajambadde ebadde mu boda no bomu ebadde ntege butege ku bridge awo bomu ebadde ntege butege ku bridge teyabadde ku boda temugamba nsala omugambo munnange bibyo mbe baleetedde ate nno ensonga eyo ekyeyongere kubanga egenda mu maaso kubanga
kuliko abaana bangi abeeyongedde okuba nga bannyonnyola ekintu buli omu nga we yakirabye mu butuufu bagamba nti kibulamu kibulamu ate ekisinga okwewunyisa n'ebituli ebiringa 6 enjagala okuba mu nsonga y'ekibwatuka ekibaddewo. Ebituli byenjagala okuba muno nga omuntu aludde mu bintu ebimu. Ekisooka siini yonna awabadde ekibwatuse, ekisooka tokkirizibwa nga munnamateeka nga enforcement officer okuyingira ku siini nga tennaba kubeera cleared. Ekisookera ddala bakugamba era butubisoma, you do not enter the scene before it is cleared. Lwaki? Eyo ekibwatuka ekisooka kiyinza okuba kiri connected n'ebiwatuka ebirala nga bina kye bayita secondary devices. Kaakati you don't rush to enter a scene w'osuubira nti waliwo secondary devices. So eyo ensobi yakolebwa omuntu toyingira scene nga tennaba kubeera cleared. Era ekyokulaba kugamba linda bomb squad, linda abambulance basooke bakola kye bayita securing the scene. Njagala omuntu yenna ambuulire oba scene eyo abadde secured immediately, okuleka okwanguya okufulumya amawulire nga scene tennaba kubeera cleared. Era ebiseera ebisinga scene eba ne cleared, scene eza n'okumala emyezi 2 months nga scene eri cleared nga tebakkirizaano na muntu yenna. Naye no scene yaffe yabadde tampered with. Ekyokubiri, you are not supposed to move evidence prematurely. Eyo yeteeka litutambulirako eddala. Evidence tomupapirako okumugjawo. Okugjawo ebibwatuse, okugjawo emibiri, okuggyako byonna byonna ebibadde bitta obujulizi. Owulidde ekikolebwawo bakuba ebifaananyi. Olaba nti nebeera pikipiki. Pikipiki bwebaako ebitundu ng'okisumudde ebitundu 150, tukisoma nti tuba twetaaga ebifaananyi 150. Bwebanga pikipiki eyabwatuse eriko pieces 150, tuba twagala ebifaananyi 150 ku buli piisi ya pikipiki. Bw'aba muntu nti alina ebitundu ebyokumubiri 7, buli kitundu kikuwa ekifaananyi kyakyo. Olw'ensonga bwenza okulaza yadde bbomu yadde grenade, onza okulaza yadde grenade nga pikipiki yayabise yokka nga yadde ina ekizibu kyayo nga pikipiki bwe yayogeredde ku simu piki neebaluka. We don't rush into conclusions. Lwaki okeera ogamba mbu yabadde bbomu? Because olina okukwata ebyo ebitundu byonna obyanalizing item by item, piece by piece. Pikipiki n'ogiva ku exhaust, n'ogenda ku mupiira, n'ogenda ku mpagi, buli kimu olina okikera ng'okikuba ekifaananyi. Tojjaawo muntu yenna, tojjaawo object negi mpaka nga buli kimu kikubiddwa ekifaananyi. Ne bagamba empagi oluwagi bwe tuwadde mu size bwe ziti, entebe yadde esangibwa ku size bweti, tanka yasangibwa ng'ebaluse ng'eri ku kilogundi millimeters bwe ziti. We clearly photograph and document everything before touching it. Nga tonaba na kikwatako kyosooka okukola bifaananyi. Ekyo tekyakolebwa. Ekituli ekyokusatu, tetukkiriza bantu contaminating a scene oba okugjawo obujulizi. Naye bw'okkiriza buli muntu kujja ku siini ow'amawulire n'ajja immediately, omuyise n'ajja oli n'ayingirawo, bakugamba maintain a strict access, limit entry to only essential personnel. Ow'amawulire talina kubeera, ab'amawulire babeera mu perimita yaabwe, tebakkirizibwa yadde okusembera ku siini, wabeerawo parameta. Naye ffe kintu kibaddewo within 10 minutes ab'amawulire bajjuddewo, ab'ekyalo, abaaki. Kaakati ddala, if anyone can access the scene, someone can even come and plant evidence. Na planting awo n'ekitabadde ku scene, na planting awo ekitabaddewo. Oyasobola okulanga muli amayita ka grenade ke basikedde wapini ya grenade n'agisuula ku scene. Owulidde. So scene ebadde erina okuba controlled. Naye scene tebadde controlled, kitekawo ebibuuzo bingi. Lwaki okkiriza buli omu okuyingirawo? Mu ideal situation bakola parameter ne bagamba 5 kilometers away from the scene, ne batakkirizawo muntu. Ne banoonya ennyumba zonna eziri awo, emmotoka ezabaddewo bwe kimu. It can even take 6 months nga tebakkirizaawo muntu mu area eyo. 6 months nga tebakkirizaawo muntu.
Ensonga yakolebwa talking to the media prematurely and the publicly naming suspects or discussing evidence early can tip off culprits, witnesses, or compromise a fair trial. Owulidde bayambye okwogera mu mawulire ekintu kyakabaawo dakika tezinawera n'asatu tumwera ne feesi y'omuntu eyakikoze kale bwabaga ddala eyakikoze ne bamulaba accomplices bonna tebadduka ne bagenda e Kenya nati munaye munnaffe Lubega bamukutte wuli bamutadde ne mawulire mwena mudduke. Owulidde kakati procedure within 30 minutes mwena ekifaananyi mukifulumizza amawulire gonna gamanyi gwe bakutte yewuno Facebook yonna emuliko yono gwe bakutte yono gwe bakutte. What is the idea there? Why do you talk to the Magagundi? Why should I tell last card? Maybe suspect mumufunya mumutimbiddewo ebifaananyi mubitimbiddewo. That was a very, very wrong move. Hold it. Another thing, why do they making assumptions? They are jumping to conclusions. Tona manya chiriwo, tona manya whatever. Nasa wade batagetinga balamazi. Gwe oyogedde nanya gambi batagetinga balamuzi. Face yo muntu mazo jiteka mawulire. Ba accomplices bona badduse batolose. Bagenze. Alika tugamba nati badde banoonya balamazi. How do you have that information to badde batagetinga balamuzi? Where information eyo ogijewa? Why do you have a premeditated gundi? A premeditated ideological and emotional pressure ekujjudde. They are targeting abalamazi. Who has told you? Who has given you that information? Number 6. Ensonga endala ekolebwa. Tetulina bomb squad. Why is the UPDF commenting on this? We have a whole squad. Squad ekola ku gundi ebigudde mu ssaawa eryo. Abadde activating a bomb abaaki ba bomb squad. Why is it that it's the UPDF commenting on this? It shouldn't be the UPDF. Hold it. So the Chendo was anti-protocol was avoided. The judgments are biased. But also, when you look at that video, you know, Saja Kulebe de Pichi Yonga Atambula, one will have it clear. Atambula Masoga Pichi, Ajimani, Jiwa, which get Okubera, Yatambo de Masogayo, Pichi name Gobeda, and he had Ajimane signals. Hold it. Signal Garingas, you and Katao, immediately Mukata Kolawoti, Pichi name Vake Mabega, Tamufake Mabega, Wamlavega, Tablan again, Monsonda. Nalinda ne happeninga ngaliga yetayagala abantu bangi kubeera ongerola balinga bambi afaya gamba abantu tebagenda within pichi we abadde ngoluga yaveni mabega yambadde kihudu kya black ayimiridde alinda hudu ya black eyo ebereki hudu eyo ajibise omutwe gwonna amayine kamera weeri kamera n'agikuba bulungi omugongo amanyi siini eri mu maaso kyebagenda okulaba basoose kyetwebuuza waliwo kye bayita mu investigations waliwo kye weesigaliza nga detective. What was the rush and the pressure okureleasinga video eno? Ani abadde apapa ennyo oyo yadde apapa ennyo owulidde because ekintu ekyo bwe kibaawo ba agencies bwe zijja zensooka kusitualize gamba ana alina kamera mu kitundu era bajja ne bakugamba for security purposes footage yenna ali ku kamera yo tumwagala for security purposes. Era footage bamutwala ne bakugamba kane refushe an issue of national security footage mutuwe. Oba oyagala oba toyagala footage oba mukujjako. Owulidde. Kasita kiba kino kibaddewo. The bombing ya America. Footage ya mali banga tannafuluma kamera zamuyina naye abantu balwawo okufulumya footage omutuufu. Owulidde. Naye kakati wano footage yangu y'okufuluma akafaananyi k'omukazi kangu y'okufuluma ebimukwatako gy'abeera bazadde be ekiki mu footage bamu abasajja bajja batategerekeka ono akulembedde pistola ali mu black hood amawulire gangu y'okufuna access information yonna gagiyina oyinza ogamba amawulire gaanywa ne mu planning ekintu kino bannamawulire baabayita. Those are my assumptions. They could be wrong, but I know they are right. So I need to see there is something fishy going on. Either mass out bagala crowds oba tugenda mu kalulu akali scientific nga bakugamba nti ebyokwerinda by'eggwanga biri under threat. Kale n'abalala banayongereza okwo webale. Ndowooza akatambi okawulidde omwami awadde ensonga 6 agambye nti yalabyemu ebituli ebiwerako ddala 6 naye ate ekisinga okwenyumiza oba okwenyamiza mu kintu kino oba okusesa anti bagamba Uganda munnange okaaba wooseka ne waba olina ekikunyiga nti olina okukaabawo ate n'osekawo
omwogezi w'eggye ly'eggwanga we yazze okwogera. Bannange Enanga yali smart. Bannange Fred Enanga yali smart. Omwogezi w'eggye ly'eggwanga we yazze okwogera ate ebintu n'abyonoonera ddala nga mu butuufu byayogera tebikwatagana n'ebiri mu katambi. Ye yategezeza bwe baakubye naye nga ffenna twalabye nti mu butuufu epiki yatuuse wali awaawo ku bridge nebwatuka nga tewali ssasi erifulumye naye yatugambye be baakubye akatambi kaakano. Tujju twaba kubye nga wabulayo mita nga 600 zokka 600 meters kutuuka Munyonyi Basilica nga wabulayo mita 600 kutuuka ku church. So lwakuba abantu bati babadde bamanyi ekiyinza okubaawo ne babayimiriza ne babengeejinga naye so mu kubabuuza mu luzungu tukiyita challenge mwe baani mulagawa musitudde ki bintu bwe bityo naye nga tebasobola kubiddamu. Abasirikale baffe ne babatunuzaamu emundu era nga waliwo yakubye n'amasasi naye mu kaseera akatono ako ebbomu neebaluka nayo. Kati si kikulu nti oba esasi y'omusirikale lyatulisiza ebbomu oba suicide bomba yalabye nga diiro efudde n'asalamu n'akola ki nayeetulisa. Ekikulu kiri nti ab'ebyokwerinda baataasizza ababadde basaba. Ebyokunoonyereza ku bantu bano bigenda mu maaso naye nga obukakafu bwe tulina omu ku batuju omukyala alina amanya ga njawulo, Aisha Katushabe, oluusi yeeyita Byaruhanga Sumaaya, oluusi yeeyita Kabonesa. Twali tumukutteko mu mwezi gwa October 2023 nga tumuteebereza kubeera mu by'obutuju naye nitumumala nitumuta n'agenda. Naye leero kitulaze nti omuntu twalina mutuufu mutujju. Tugenza okuzuula bbaawe ayitwa Muzaffar yali omu ku abo be twakwata era n'amala n'attibwa ab'ebyokwerinda mu 2021. Ebyo munnange oyo ye mwogezi w'eggye ly'eggwanga. Si byangu yadde n'akamu naye nga munnange byebyo byatugambye naye n'akattiriza n'agamba nti si kya nsonga oba be baamukubye oba abatujju baalabye nti babalemesezza ddiiru ne beetulisa. Ekikulu kiri nti bataasizza abantu. Waawo eyo Uganda yaffe munnange ebintu bwe bityo bwe bitambula. So nti ebirala temufaayo oba byatambudde bitya oba byaze bitya. Ekikulu bo balondodde ne babayimiriza ne babengeejinga ne bababuuza mulagawa nga tebalina ansa ekyaddiridde. Finally nti ekikulu kiri nti bataasizza Abanayuganda okuba nga batugumbulwa abatujju bano. So ebisigadde temulondoola. Security yakoze omulimu gwayo. Waawo awo we tuli munnange era nga mpola nkugambye nti nja kuba nga mbikutuusaako. Tujja tunuulira ensonga zino. Abantu bakubyemu nnyo ebituli, buli omu ayogera kino buli omu ayogera kino. CCTV kamera ze byatulaze bwe bityo bwe bitambula naye nga ebintu si byangu. Bataasizza Abanayuganda era bataasizza bomu zino okuba nga zibwatula abantu ba bulijjo ababadde beegendedde okuba nga balamaga. Weebale kubanga weekuumidde ku NCK TV. Kugambye mpola tujja kuba nga tubitunuulira era nja kusigala nga nkuwa endowooza z'abantu. Zo nnyingi ku
kubanga buli avaayo mu butuufu agamba nze nalabye kino nganze kino abantu batunuulira akatambi kali ne bagezaako kubanga baanalayizinga. Kino kye ndaba nti si kibi omuntu okubanga akola analysis ye si kibi kubanga tuyina right eyo bannayuganda buli omu alina right eyo yokubanga owa opinion yo okusinziirira ku ggwe nga woolaba ekintu n'otunula n'ogamba nanze we natunuulidde akatambi kano nenkanalayizinga ndaba nti mu butuufu kino kyabadde kino na kino naye at the end of the day tugenda na report oba tugenda na bigambo aba security bye batuwa like spokesperson wa police ne spokesperson w'eggye ly'eggwanga bye tulina okutuwala kubanga munange be bali mu security be bamanyi biki ebigenda mu maaso era nga we bitambula. Webale kubanga wekomedde ku mukutu yes tuwerabira kubanga osubscribinga kuli gumu gwokka NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde butereevu mpola mpola moli nja kubanga nga kuwa era tujja kubanga tugakutuusa kuwona wole wonna wosinzidde sigala naffe tova.